Katugendeko mu ndobeso. Hello. Jebaliko nyabo. Nze bampita mukunja wa BT Farmer mu program endobeso wano mu program sisimuka kubacha. Kubeera nnayumba n'ekyokulya kyennyini ekiwamba kinene. Naye omusajja yatukubira amasimu. Abakubira amasimu kamuga gaki? Kutulangayo enti. Ng'ate mwaggalawo? Nkugambye, tulisa abantu bangi. Nakugambako ne ku LC nayegaana. Nti ye tabakubira amasimu? Ndiye natukubira amasimu. Yegaana bulungi nnyo. Oddenge mabega. Amasimu nga ddamu akuba gavuga. Nkyomuloopa nnyo. Egange nzaagala. Kikiriki. Nakutuusatiisa. Oba tumuweemu biki simanyi. Nyamba omuntu w'okuzaako. Mulobese ntya? Ndaba ekiyiiya nga wakolera abalala kwataga tufuna eddoboozi eritwogerera tukooye. Kale onayogerako naye? Ndeka abagala bange balikaseebwe. Kale beerako ku ssimu ye Kamoga? Yeso. Nkale beerako tovaako. Berafama chetabuli ky'omuziki ku 96.3 ne 91.0 Masaka Sirika Dwabe mwami Kamogo otyo anakwata Kamoga naga ajja kwata Kamoga. Hello. Mwami Kamoga. Mwami Sebo. Jebale Sebo. Nkubidde mu ministry ekwatagana n'amayumba. Otyo. Nga nkukubidde kutegeeza nti tutandise okujjayo simu ku simu nga tukubira ba Land Road. Otyo. Nga tubategeezako ekirwadde kya coronavirus wakiwuliddeko? Oli waka? Nga tukukubidde okutegeeza nti ba Land Road bonna abapangisa baabwe batebabajjaako ssente kuba tebakola. Nti abapangisa baabwe babaleke tebabajjaako renti emyezi 3 kuba tebakola. Naye kiki muliku bannange gavumenti yaffe tutwala wa bugundi minisita ekyene y'amayumba gavumenti yaffe tutwala wa kakati okulembeze w'eggwanga yagenda yanafuga ewange nze nga mulonzi ebbanga nedda nammwe buli kaliro mulonda buli kulonda mulonda kakati wuno bagenda bagabira akawunga n'ebijanjaalo kakati ate bagana okupa sente enyiba zange bazomereramu bwonoone zibuli kaseera nedda ssebo. Muzeyi Kamoga tugende mpola. Nedda ssebo nze sijja kukkiriza bapangisa kubanga bafuira mika mu mayumba gange. Museveni muwadde akalulu kange ebbanga ddene
buli kisanja muwa naye ekintu kye nange nfuge ekintu kyange nange neyewange naye abeere ku kike. Museveni bino abiteesaako na kabineti akalulu oba wakamuwa muleka akola amateeka g'eggwanga. Nedda mu Buganda wange se kijja kukola wange muleke naye afuge eggwanga lye nange gateefuge ewange. Obadde omuwa akalulu buli kisanja? Buli kisanja tewali kisanja kyesimuwa akalulu tewali. Kaakati akola nange teefuge amayumba gange banabeera banyinyambira mu nnyumba zange buli kaseera kubanga okagenda bawa ebijanjaalo abawe n'akawunga. Kaakati nedda ekyo lino teeka tusoose kubira gwe abapangisa baleke tobajjaako renti. Nedda ssebo tekijja kukola wange musemuwe nange nfuge wange. Ssebo owulidde kye tugambye? Nzijjako baako nvumuviireko ddala afuge wuwe nange nfuge wange full stop. Naye baba mumale okulya akawunga agenze agamya taba bawa bijanjalo n'akawunga bo bagenda bawa bijanjalo n'akawunga bakole batya bawiso zinnaku zaabwe muno mwonna. Birefeme kita buli kyemuzike olaba balandiroodi beegaana nti tebasaba bantu sente balimba. Kakati andika mugawuno yagamba Museveni fuga ekikyo nange nfuge ekyange nkuwa akalulu kange. Age nkuwa akalulu kange ng'ofuge ewuwe nange nfuge wange. Ati kakati era mukunja ebintu byatabuse lwa nsonga ayinza obutazikusaba leero ne tazikusonye ajja zibanja mu maaso. Maama tumutegedde ababaaya bagenda bawe ebijanjalo n'akawunga bo bakube ennaku mu nnyumba zange. Kanotinya emunya 215205 ne noti 752 23 7 ku bintu by'abalandiroodi bino. Twagala kukyazaako omukyala gwe bayita Amelia Kyambadde siwe byobusuubuzi atubuulire enteekateeka n'abasuubuzi eyimiridde etya. Tuli mu kumunoonya Minisita Amelia Kyambadde tujja kumufuna ate puroguramu eneewulirizibwa buli muntu yenna aba ajja jjogerera. Balandiroodi bamalirivu abapangisa buli omwana onye wajja akasente okategeke kubanga naffe ab'amasomero naffe gye tupangisa abaana baffe gye basomera nabo bagamba nti gwe twasigala tubanja jangu ne balance. Moko nakachwa omwami yanseseza mbu Museveni amulonda buli kisanja kati kyagamba akasubi akamubwe kava ku nyumba etiriika atwala eri naye aleka abapangisa bajjamu wa sente z'oluvannyuma mbu mulonda afuge uwe nange nfuge wange bikwataganyira wa atulekemu naye alooze n'embeera yekka yagirimu naffe bwe tutyo bwe tuli naffe embeera etukutte naye tetusobola kutulugunya abantu bwe tutyo. Nze Antikale Nabweru. Nwe bali nnyo Antikaro okusinziira Nabweru bw'atyo bw'agambye katulabe. Omukunja Nakachwa namuti mu balanguzi mwe bali kuweereza ono Mande Kaliki mu Kirumba Masaka. Naye kakati Minisita Kamuga y'embeera agiraba atya? Kirungi tewagamba nti tebajja musasula naye baga basooke baweemu abapangisa emyezi bajja kukola ki bajja sasula asooka agumiikirize naye abantu bennyini abalaba tebakola mwe bali kuweereza ono Mande Kaliki mu Kirumba Masaka. John ne Ronald kwebali tetuvaako. Birefeme kita buli ky'omuziki ku 96.3 ne 91.0. Kumala kuweereza akasalongo swanga sinza kyengera wano nembawuliriza tufu Balandiroodi gavumenti nobati nawo kubagamba bati nende embeera y'abuntu kubona b'embeera wakola kibagiraba abantu bagenda kujja sente abantu bacha struggling na kyakulya atafune sente za Balandiroodi naye abantu bagwera mudala omutima ogwekisa Balandiroodi mutufu basooke baleke omuko kubapangisa
Salongoso ekyengere mbale kuweereza banywanyi. Abapangisa ffe tulina okuteesa ne balandiroodi tuteese nabo mu bulungi batusaasire. Okwebale tuweereza mukwano agamba atya Motina Nakachwa ono mama Patu Kungoma landiroodi abunyiikirizeemu kaseera kayitewo kubeera jjazzi babanja ssente kugumiikirizamu bugumiikiriza naye era ssente abatazibasonyiye kuba naye munnanga abanerooni ze yeewola ng'ayina zisasula naye bajja mumugumiikiriza eri ku looni kubanga naye abatalina ssente bagenda kuzijja naye nga tebalowooza nti ssente agenda kuzibasonyiwa tekijja kusoboka ekyo kubanga naye yazimba ennyumba aba alina gye yeewola looni naye munnanga alina okuzaayo ssente z'abandi naye asooka abagumiikirize mu kano akaseera akazibu. Mooku Samasiasi Walukagga kwali Muyindi Monini Nantume ne mama Betty Kamyo wa Lubaga naye kwali abayimbi ba Breakers Asazi Monica n'Omunyarwanda omugezi n'abatuuze b'e Namagoma bonna beera bulungi. Mwali mukujja mwebale tuweereza Kale ab'eziramba kapeeka bagamba batya? Bali bulungi nnyo tuli mu karantini. Naye omukyalo oyo bantu babeere bagumu ngeri gy'omukanze kanzeemu. Ajja kuddiriza ku bigere. Ajja kuddiriza ku bigere. Akaye bali kuweereza ze kibidige boda bombo. Oyo nno landiroodi tasibazi kuweeya kubanga olaba omugamba nti no gwakola ku by'ennyumba n'asalawo ayogere bw'ati si gwa muzannyo tawena. Era ababeere ewuwe beesibe ebbiri zekibirige boda bombo kyamani kasese kwa 21 kwali awuliriza taviirako ddala mwebale kutuweereza. Kale nawe webale kuwuliriza. Muku kamba kimuku agamba Nakachwa nandiroodi oyo waba wangenzingula ku makya tasaaga yazalayo bamuwe kati bazijjemu tebakola batudde waka nandiroodi muzibu oyo ategeera embeera. Mukunja Wanje mwebale kutuweereza ddadi. kale sebo Butereevu mwogera ne Barnabas ng'asinzidde wano ekyokusakana Kasongola ambasada w'abaluuli kaakati. Ensonga y'abalandiroodi emutuufu gavumenti yandibadde gitunuulira nnyo musajja muwulira ayogeza bumalirivu ayinza obutabalekera yadde wiiki emu. Ensonga eyo bagitunulemukko ono Barnabas. nnyo. Alo Maka. Wanje Wabale tuweereza taata. kale Nze mutala Kikonyoge Enkambo. Bannange muzoyi nze ndikusaidiye abapangisa bannaye tebatunyampira mu nnyumba yaffe tebatusasula ssente kubanga Maka nkubuulira bino bigenza okubaawo ng'omuntu tegekera akasente ke tebatusasula ssente zaffe naffe tuzaagala tebaleke tugirira mu nnyumba yaffe nga bazijjawa kati essaawa eno nabo beetegekera bannange omuntu omukulu yenna yeetegekera nkubuulire tebatusasula nze ndikusaidiye nze ndikusaidiya muzeeyo oyo bannange. webale. Mukunja Sebo webale kuweereza. kale Nze waswa bodaboda egakola. Naye balandiroodi beebereremu bulungi. webale. Wanje Wanje kuweereza. kale Ono mukyasa ngendo yaha amusiike ekaliro katono. Mukunja omusajja mutuufu bali balyenga ebijanjaalo lunaku nga banyampira mu nnyumba ye. banna Wanje Alo BTFM. ekintabuli Agamba ki Mukunja ne Nakachwagala nnyo. tuli bulungi. Ono buteevu mwagala DJ Mawuli ndi wano eruweero Mukunja ku luguudo lugenda ekiwoko. Sebaka temadde nteesanga DJ Mawuli. Mukulu Kakoozo mukujju kugeza n'ekisooka ayagala abantu baffe enjala akawunga bagenda ogatagala bakalyeko. Kyemmanyi era essente alayika ababanja essente. BTFM ekitabuli ky'omuziki kati ne Nakachwa Yes. situviirawo ddala awo. kanzija